Gavumenti ya Uganda eddukidde mu Parliament egikkiriza eyole ensimbi tuliriyoni mu biliyoni ebikumi bina okuva mu bitongole by'ensi yonna ebiwozi by'ensimbi okuddukanya embalirira y'ensi eno ng'eriko pulojekiti zeekola. Ensimbi zino kuliko biliyoni 780 mu gavumenti zeyagala okwewola okuva mu banka ya Africa eya African Development Bank n'ensimbi endala biliyoni 116 era okuva mu African Development Fund okuvujjirira omulimu gw'okuzimba oluguudo mwasanjala olwa Busega-Mpigi Express Highway olwakwama. Oluguudo luno luweza kilomita 243 lwatandika okuzimbibwa mu 2020 nga lwali lwakomekerezebwa mu bbanga lya mwaka wabula luzze lwongezebwayo kati lulina kukomekerezebwa mu mwaka 2027. Ensimbi endala biliyoni 39 gavumenti yakuno ezaagala ezeewole okuva mu Unicredit Bank eya Austria n'endala biliyoni 129 ezeewole mu banka ya Islamic Development Bank ezimbe ekifo kya Mbale Oncology ne Mbale Radiotherapy Center. Biliyoni 353 gavumenti zo eyagala ezeewole okuva mu kitongole ki International Fund for Agriculture nga zigenda kulaakulanya bya bulunzi n'obulimi. Gavumenti kyayise Livestock Resilience Value Chain Project mu kutumbula ebyobulunzi mu Uganda. Okwewola kuno gavumenti ekututte eri Parliament ya Uganda era nga kusuubirwa okwanjulibwa olunaku lw'enkya mu lutuula lwa Parliament olwayitiddwa oluvannyuma lw'ebbanga ng'entuula teziriiyo. Ababaka ba Parliament bannakibiina kya Nuupu batuula bufoofofo olw'ebyo ebyalabikidde mu kugaba kaadi ku bukulembeze obwa gavumenti ez'ebitundu kwabo abanaakwatira ekibiina kya Nuupu bendera mu kuvuganya mu kulonda kw'omwaka ogujja 2026. Ekibiina kya Nuupu kyagabye kaadi eri bakansala bammeeya ne bannyini ntebe ba zi disitulikiti wabula n'okutuuka kaakano bannakibiina abamu abammiddwa kaadi bakyawanda muliro nga bagamba nti emitendera girabika tegyagobereddwa bulungi waabaddewo nsonga ndala ezaagobereddwa mu kugaba kaadi. Olw'embeera eno bannakibiina abataamatidde na byavudde mu kugaba kaadi bataddeyo okwemulugunya kwabwe eri akakiiko ak'ekibiina kya Nuupu akaateekebwawo okutunula mu nsonga zaabwe akakulemberwa omubaka wa Parliament omukyalo owa Butambala Aisha Nalule Kabanda era kitegerekese nti emisango egisukka mu 6 gye giri mu kakiiko kano. Abamu ku bammiddwa kaadi mwe muli ne mmeeya owakira Julius Mutebinsubuga ng'onajjukirwa nnyo mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Kawempe North gye yakubibwa ebitagambika wakati mu kukuuma akalulu ak'Erias Luyimbazi Nalukoola n'atwalibwa ne mu ddwaliro. Meya wa municipal ye Nansana Regina Nakazi bakitte naye kaadi tebaagimuwadde. Meya wa Makindye Ssaabagabo Ssemwanga Kabuzi naye kaadi teyagikombyeko wamu n'abalala bangi. Ensonda zitubuulidde nti abaka ba Parliament ab'ekibiina kino ekya Nuupu nga kati gye bali mu Parliament bali mu kusattira ebitagambika era abamu ku abaka ba Parliament nti bali mu kukubira abanene mu kibiina kino ekya Nuupu essimu wakati mu mbeera gye baalabye nga beekengedde nti ekyagudde ku bannaabwe ku gavumenti ez'ebitundu nabo kyandibagwako. Ensonda zigamba nti Nuupu wiiki ejja lwesuubirwa okuwa ababaka abagendo gikwatira bendera kaadi okwetooloola Uganda era obunkenke bw'amaanyi ddala. Kanaala Moses nga ye mumyuka wa meya owa Makindye Ssaabagabo atageezezza leediyo ya Mbuga Kyabasa nti tebagenda kukkiriza kutwalibwa ngeri eno so nga ate nti ekibiina kyabwe ekya Nuupu bakikoledde buteebalira. Moses Kanaala ategeezezza nti n'okutuuka kati tannamanya lwaki yammiddwa kaadi so nga abadde alina abantu ate nga n'obumanyirivu obumala bulina. Moses Kanaala ono y'omu ku bakulembeze ababadde balabikira ennyo ku bimeeza eby'emikutu gy'amawulire ng'ayogerera ekibiina ekya Nuupu n'okwongera okukyagazisa bannayuganda. Nasookera akakiiko ka finance nina obukugu mu ebyo ate mbadde deputy mayor emyaka 4 toyinza kuŋŋamba nti yesu okuwangulwa singa kwade kwa mazima n'obwenkanya kati abantu gye baayita nga bakola vetting batukakasa nti ffe twasinga ku ground naye kye bayita vetting eri abadde selection nga waliwo tiimu eyagala okufulumya Kabuzi ne tiimu ye mu byobufuzi bya Uganda ne Ssaabagabo naye abantu boogerako nga Kanaala Moses nze abadde ku radio nga nsobola okuba nga nkola okulanga promoting ekibiina kyange.
ate ye meeya wa division y'e Masajja mu Makindye Ssaabagabo Kiyaga John Baptist agambye nti newankubadde bamumye kkaadi agenda kwesimbawo ng'omuntu abalonzi be baba basalawo. Ebyomukulembeze agattako ebyomukulembeze agasizza ekitundu kyenzizaako oluvannyuma wa kino ekibiina kyange kyebaza nti bwekito esaawa gye kyasazeewo nkanya ne bwekito bwe kyayagadde nafunye olukiiko ne ba stakeholders Masajja abakulembeze b'ebitundu opinion leaders ne bansaba nesimbewo kyanga independent wabula Sekamwa w'ekibiina ekya National Unity Platform era nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Besekezi Joel Ssenyonyi agambye nti gavumenti ebifo yabikendeeza nga n'olwekyo si buli muntu nti yabadde alina okuweebwa kkaadi naye asabye bannakibiina kya Nuupu abataaweereddwa kkaadi bakkirize ebyasaliddwawo basobole okutwala ekibiina kyabwe mu maaso. Wano naddala mu Buganda newankubadde ennamba z'abantu mpitirivu bukadde na bukadde ega nti akatukendeeza abakulembeze abava wano mu Buganda kubanga abasinga ba opposition bebasinga okuteeka gavumenti ku nninga kugamba gavumenti bagifukidde ekitalo ne basalawo bakendeeze. Kakati ababadde bakansala abana wagenda kubeerawo omu. Kati obuzibu buli nti bakansala abana nga bonna ba NUP ate nga bonna bagezezaako okuweereza. Kakati mwawe ekibiina nga kirina kulondamu omu. Banenge ekibiina nakyo kiba kiri mu katu ate ng'ekyo kinga bwe ngambye tikyali kigenderere gavumenti okuteekamu confusion okukendeeza abakulembeze naddala aba wano mu Buganda. Ono mu Buganda ffe abasinga population. Abantu mu bwakyabazinga obwa Busoga ne gye buli eno bakyabinuka masejjere n'okwebaza omutonzi olwa ise bantu kyabazinga William Wilberforce Gabula na Diope owokuna ne ine bantu Jovia Mutesi omutonzi okubawa obweza bwe yabagonnomuddeko ekkula eri abalongo era obako bayozayoza na buli kati bukyayiikanga mazzi. Abasoga olunaku lw'eggulo baavulubanya essanyu amawulire bwe gabunye wonna nti obweza bwabadde bufuniddwa mu bwakyabazinga obwa Busoga kubanga ine bantu yabadde afuuse ennaabirye ng'akubyewo ezzadde ly'abaana balongo abalangira Waiswa ne Tenwa. Minisita w'ebyobulambuzi mu gavumenti ya Busoga ow'ekitiisa Helen Namutamba agambye nti buwanguzi bw'amaanyi obutuukiddwako era asabye omutonzi ayongere okubateeramu obwangu obufumbo bwa Isa 24 bwongere okuwangaala bakuze abaana baabwe abalangira bano. Twala omukisa guno okuyozaayoza n'okuyisuusa Isaife Baba Kyabazinga Isa 2 wa Busoga ne Maama Jovia Naabirye wa Busoga olw'okuba nti bawaire eisano Obusoga n'ensi yonna yonna otuzaalira abalangira Tenwa ne Waiswa. Baba tukuyozaayoza kanyoko isuuka tuli basanga vino Katonda tumusaba akuume abalongo abakuume bulungi abateeku okwibuka abateeku obukuumi tuli basagambu ino ti tufunye baganda baife tufunye bababa abanairaku Obusoga busagambye Obusoga busanufu ino. Twebaza buli omu atusabire mwebale emikisa gyonna mwebale kutusabira Obusoga buti bwiduvu butebenkeire. Baba duga abaidukulu bona baduge. Isa abalangira wa Busoga omulangira Mena Ziraba Muzaale akinoganyiza nti obwezo obwa Waiswa ne Tenwa makula gennyini eri Isa 2 Kyabazinga ne Naabirye ine bantu era n'eri Obusoga ng'omukama abawadde amakula gano era ekyengera. Busoga ntuuse okuyozaayoza Kyabazinga waife owa Busoga olw'obuwanguzi bwe yatuuse ku okutuleetera abalangira ababiri era Saisano ino eri Obusoga bona kiraga nti Busoga eri kujja mu maiso